eyo omuntu okola otya business otandika otya n'ekitono n'okifunamu naye lwaki tukikola wetyo kubanga twetaaga abantu abakozi abantu abali active abagenda otwala eggwanga lyaffe maaso anti wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise ye musumba amasanyalaze amasanyalaze mbadde nako kano nkerabidde twagasasula ne gamalawo ekinamba nga tegajjanga anne nkugamba nina ku ssimu zaffe oyinza okusanga network biki kababuulire olaba mbadde nkayisawo wano eno anti nze nabagambye nze sina saidi nze kati muntwale nga MP omanyi bano ba MP era kyembasaba ne ba MP abampuliriza bayige ekintu kino bakikoppe kunza abatakimanyi bw'otuuka eri olw'okubanga ogeredde ku kaadi ya gundi bw'otuuka eri weereza abantu kati nze sina saidi naye mpeereza abantu kubanga mukama gwe mulimu gwe yampa kuweereza abantu eno ensi yaffe erina obusobozi erina internet weeri nnungi buli kimu kintu kirungi naye okubala abantu baagala okubaako ne bebavumaganya bano abakolayo okubaako ne basiiga enziro n'osasula amasanyalaze ku sande ne gajja ku mande ne gajja ku lwakutaano oba ne gajja ku sande ddako nagasasula ku sande after service ne gajja ku lwamukaaga ng'enkya service endala ebbanga eryo nayona twabeeranga mu kibuubaalo mu nzikiza naye nga nasasudde dda ebintu ebimu bituluma lwaki twasasula amalala era newosasula amalala era nakyo kisigaye ekimu nkubuulire ebintu ebimu netiwaka zimanyi okwekyana tolaba amazzi we gavaako wano jjojjuuzi ebyalo nga 8 byonna nga tebirina kubanga ekasubi eyo si epulogulaamu gyenkola kangiveeko kasitanze nkayisizaawo oli munyiivu kasita nkayisizaawo tusobole okukola ekintu tukole bannaye ekintu ekitwala mu maaso naffe ensi yaffe bagyogereko nga eri Pearl of Africa ebeerere ddala Pearl of Africa abantu abamu abali mu bintu baleke tunyigiriza nga wentera okugambako abantu nembagamba naye mwekwasa nnyo buli kadde buli kamu Museveni naye yasuula akaveera ku kkubo Museveni si yasuula obuveera ku kkubo baani ababusuula ffe iffe ffennyini kati gwe ampuliriza beera mulabufu teweegatta ku abo ofuna ebintu noonya awasanidde okusuula kasasiro oba omuteeka lino eggwanga liriko bannyini baalyo bani abaalwana mwesiriwaza nagamba ekyo si kigambo kibi kibi kiri mu bayibuli naye nga kyekituufu emidaali tewagirabye kino kankikubuulire okulwana ffenna twalwana nze nange nyina baganda bange bali mu magye abali mu poliisi ne bataata bange bonna balwana abantu balwana ate nawe ogenda okwekebera nawe mu famire y'omulimu yalwana mwebali kati n'olw'ensonga eyo nawe yampuliriza nojja kusanga mu famire y'omulimu atiisi omusirikale omu nakwaffe tetwasasula kitegeeza ki mukolereko ensi yammwe singa temwasasula singa wooli kale emasuliita bakyabanja abasajja batubba tebinkwatako nze ekikulu kyabeena kyemmanyi kiri kimu nze mukana akanyigo ndabyemu abagagga walidde ddala nga tebalina mu gavumenti mukanyigo ki ketuyita akanyigo kitegeeza ki nti gwatanaba kunoonya wooteekeddwa laba omukisa kankubuli omuntu katonda gwawadde omukisa bwe mayita okujja mugulabeko ku believers on the local ministries bwe munaabeera muzzeeyo nkusaba gwe just nkwegayiridde bamugumiikiriza yitamu yonna embeera gy'oyitamu okumala just emyezi egyo bwe giba teginatuuka abanyigirizibwa bangi abafunamu be batono awe wava minzani tebalansinze kankubuulieko ekintu kimu togenda kubeera ng'omutwe kiwaawo naawe oyagala okugendera ku lesi ya pastor Kango ng'omutwe gwange kiwaawo ekivala affe wano ku Believers on the Local Ministries tubaako ne service etegeka
nga zo tuyigiza abantu byanfuna ku service eyo omuntu okola otya business otandika otya n'ekitono n'okifunamu naye lwaki tukikola bwetutyo kubanga twetaaga abantu abakozi abantu abali active abagenda otwala eggwanga lyaffe maaso anti meri programu yange kola pon Africa eriwa ogiteekawo naye tugenda giteekanga ku channel yaffe mulimu abantu abateekateekera eggwanga okuteekateeka eggwanga nawe osobola okubeera omuntu ateekateeka eggwanga ng'oteekateeka omwana wo osobola okubeera omuntu ateekateeka eggwanga ng'oteekateeka ekibuga kyo okuba ekiyonjo n'ebintu ebirala osobodde okufuna sente ezizimba ennyumba naye olw'okwagala okusevinga nolimu oteeka bupevers mu maaso g'ennyumba yo wabeere wayonjo ebintu ebimu ffe kenyininyini tusobola obyekolera gatuse kutunuulira gavumenti kituufu nakala katabaliko kubanga ababuulire services ezikolebwa mu ggwanga nnene nze wenagira kuno enguudo nga wezaali siwe ziri gwe wagira kuno singa walabako kasubi eno awo walisese kitegeeza waliwo ekikolebwa siganye emyaka mingi wayagala tugere maaso naye gwe omusajja akuba embooko naye pasita kangwe sikubwa nakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wange nawe nkusaba omukkirize abeere omulokozi we asobole okuluŋŋamya n'okugayidingaku amagezi okumanya n'okutegeera bibeere mu ggwe buli kadde obeere ng'osobola okusunsula ebigambo bitakubya naye ekituufu okyogereko kubanga amazima gakufuula ow'eddembe n'ekibi okyogereko kubanga amazima ge gakufuula ow'eddembe ate bwoleka ekibi kisobola okubikka ekirungi nti kati awo mingi ng'ogyeko ab'amasannyalaze abakunyizizza ki ekyakyolaba mu ggwanga waliwo oli nabadde banyonyolamu omusajja oli omusajja oyo agenda kutta abantu bagenda kukola saddaaka aliwa oyo gwe batuuzatuuza ku katebetebe bagenda kukola saddaaka nti nabagamba nti waliwo wano eno wetuwulira abantu nga waliwo obutemu obukoleddwa ne bagamba gundi akikoze naye nga ogenda eno munda mu bisenge by'amakolero naffe abagenda mu nsi y'emyoyo ng'ate ogenda okutunula nga Mr. Kigere yakikoze niweewuunya gundi nga 3 olujjokera nga 3 olw'ennamugongo anti ze nabagamba emisayi mugenda tandika ogirabako nina nawe totumalirayo bulungi okimanyi nti twalumbibwa nkimanyi bulungi era nali nkirabye era nenzija nenkyogerako ne bagamba nti abakazi abakulu abo nabo mubegendereze bambala ebyamaswaba ne beefuula ekirala mu vidiyo zaffe abakulu nabagamba nti abantu abo basamize oba oli wagezako kupikinga kyentegeeza ngezaako kati okigatta okusinziira ku bigambo byozenga abantu abo basamize era ebivulu byabwe binywa omusaayi gwali owuliddeko amalama gagatafiiriddwa ku bantu tegaliiwo at least berinnya ne betta wakiri babatomera wakiri bomu etulika kati ate kekali kenkugambye era kali kembadde nkugamba nti ow'ekikoofiira n'ow'amagere ogenda n'osanga nga waliwo omuntu afudde oba nzireko enkoofiira oyinza okuba ogamba nze ne bagamba ne batandika okugamba nti oyo afudde ow'ekikoofiira kumbe nga ate ogenda kubeerawo eno mu nsi y'emyoyo n'olingizalingiza nga kumbe ow'amagere apula eyinza ebatoni ow'amagere alina amaanyi bwe gatyo gwosobola naye gwomanyi kibayita okukeera ku makya n'oyogera ekigambo ekyo nti ngenze Katumba muyita mwangu Katumba ki Katumba oye katika kubuuze omanyi nti ng'olina channel eriko abantu bameka ne views ogenda funa nyingi nnyo naye teri abakumanyi ojja kunoonyayo oyinza otuuka ku kyalo nga tekuliko n'omu akumanyi ku kyalo kiramba ku kyalo kwembeera bayinza okuba tebammanyi bayinza okuba bamu bammanyi si kwobeera kale ku kyalo ekirala kyonna nga si kino ekyammwe kyobeerako kitegeeza ki nti okugenda okujja just okujjawo bujja omutwe booti Katumba oye kirina kye kitegeeza kituufu kali yekka
tugende maaso n'ekintu ekyo muleke kulowooza nti sayidi emu yembi sayidi emu yennungi wabula nakufunye edda kyogezaako otegeeza kati ate oyo omukulu oyo gwe mulaba gwe mutera olaba nga atuuzibwa katebe bamuwujja omukulu oyo agenda fuuka ensonga nno yagala okubeera mama fiina yagala oba agendayo naawe ebintu byo lokoka otandika olabira ebintu mu ngero kati nze mba njagala onnyinyonnyole oyagala kugirayo oli ayinza butabeera nga tanaba kupiikinga oba tupiikinze nze nyinza okuba ntegedde naye nze jjukira nkiikirira abantu bangi kale kakati ng'owena mpuliriza waliwo omukulu ayagala okubeera nga singa omweso guyiika empiki queen neyimirira queen we nayimirira kitegeeza nti queen we yimirira kitegeeza buli kimu kiba kigenda kutandika okuzimbibwa bupya babeera bagenda kuŋŋaanya empiki ezizannya omweso kati oyo naye agenda beera mpiki emu naye nga apureyinga paati ng'eyo n'omukazi gyapureyinga nabuze dda kubanga ogamba queen okuyimirira queen yafa queen yafa abasomesa mulekerawo okuba abaana n'abazadde singa omwana ajja nga results ezize bulungi asasire kubanga ebintu ebimu biba bizibu osobola okusanga omusajja ng'asomesa nga lesoni gy'asomesa ng'alinamu nze nga 8 kyengezaako okwogera kale kanjezeeko kitereeza kubanga abasajja bange tebanyinaako buzibu bannopo n'abenyalimu mbaagala nnyo yali mukama waffe yesu kristo mujje ajja ku believers on the rock ffe ge tugenda okusabira tumwana oyitinge ayingire okukwata entebe ayingire okukwata entebe bwe tutyo enkola yaffe kati ekirala kyenjagala okubagamba kati kiri kyemadegezaako okwogera kati ono omukulu nga mulaba sayidi eno weyina ono maama binankani onoli omukulu agenda beera eri ku sayidi eno kyalwanirira mbwera mbu kingi mbu kingi alina queen we kati mbu kingi omukulu kamwanyi kati kingi oyo ayagala kubeera nga atuuzibwa mu ntebe y'obwakabaka ngera mu birabo biri mugenda mu maaso naye kigenda beera once kubanga ye agenda kubeera yadde eni mabega eno n'ayiwa n'awongerera n'atukunga n'awongerera okuwongerera tokumanyi abala abantu mulimu abaali abalogo mubimanyi ye n'abalogo mwemanyi okuwongerera kubanga okuwonga konyiza okukitegeera n'okuwongerera okitegeera oba osobola okutegeera okuwonga n'okuwongerera oba okitegeera anti kati nze kankunyonyola okuwonga nze kankunyonyola okuwonga kubanga okuwonga okumanyi okuwongerera kwe kubeera nga kangezeeko kakozesa example nyangu kwe kuseesaamu mu enku mu kyoto okuwongerera gusobole okwaka kimala ate oyagala nkwongereko era nakyo tokitegedde nkitegedde kati omuntu yenna akumya ekyoto ekyoto kibaawo nga bakiyita kyoto kati wabeerawo omuntu aseesaamu enku ekyoto kuno okugenda mu maaso kati ekyo nkozeseza example etegerekeka buli muntu kibayita okuwongerera kati omuntu oli kyakola kyonna ekyobusamize bwe ekyobusaddaasi bwe akikola nga akikolera kuwongerera tuli ffenna owaki owekigere tuli ffenna ndi kumuzuuli kati oli kumuzuuli kati ndi kumuzuuli kati ntegedde naye ngebyo byonna bikyagenda mu maaso essebo njagala okusaba buli muntu yenna alina ampuliriza nti bwe akaseera kwe kabeera katuuse kola kyoteekedde okukola gende wakaawo weebikke ebiralo birabe ku tv tujja ba tubiteekako okukkiriza tulinde okwagala kwa Katonda nga bwe kunaaba amiina dani okuddaawo okwerega ebikya nze njagala nnyo ensi egula emirambo naye nga tegula gwange anti gwalina okuba woonyumiza abaliddawo ezo ngero
teri ayagala igule gugwe anti singe sawa zinera muzibwa kituufu kati nsaba nnyo mukama akuyambe tegula gugwo ebe ekintu ekyo kitegeera nsaba nnyo mukama akuyambe tegulwa gugwo amina so mwebereremu naye yaffe fena kubanga ffenna tuwagira baserebu bonna bayimbi wata nazalapu kwali nemwebereremu mwali tubagala nnyo mwimbi ababiri bonna bayimbi musajja bakuba rapu abasajja bayimbi bakuba rapu tubagala nnyo nyini ddala era tukkiriza Katonda okukola kakati musumba kwekuli akamenke kali akamenke watugamba kunona amaanyi tekakomangawo kali simanyi bikafaako nnyo kwate kali wano kubanga paati yako tenabatandika kuzanyibwa ate anti kati kizibu kyekalina kakozeemu kensobi akamenke kambadde nnyo uniform nga lesi kambundu kati abantu kagenda lemu okudaivatinga abantu omanyi si kagezi nnyo akamenke mukatiira bwerere bekakola waliwo abakabalira naye kati kasuula kabala bubi tekalina kwambala nnyo uniform nti kulaga nti kamaje kasuula mukkawo kakolamu ensobi era abakulu bagenda kanenya mu bwangu mulindeeko naye webanakama tutunulakomukama webanaakanenyeza kabyambala etteeka ly'amagye terinakola ki terinayita lyayita anti webyayitira anti nabagambye buli omu abaako newanywa kati yalaga saidi kati mukulaga saidi kali ka play game ke bali bamuteekamu okuzanya kajja mulema bagenda mwefuulira kati ono omuyaya anyenye ebibye oyinza okusanga ngaawo yakubamu omweso nga yawangulamu awo ye alina empiki yalina empiki kati tusabire eggwanga lyaffe Uganda nga tusabira n'ensi zonna kubanga America we batalina ddembe Uganda naye bateba na ddembe ate nga America ye yolekedde akaseera akazibu kubanga twogerera okwekalakasa gyekuli ate era wetuva mu kwekalakasa era omutawaana ogw'amaanyi gugenda kugyolekera nga ate wetulindirira n'ebirwadde bino binabagambako ebigenda okujja era nabe tubeere beeteefuteefu covid yazikomyewo nga wogase n'enjala sinabakikakasa ekyo sinakimanya amawulire gawandiise muggwanga wano tukkirize Katonda tulabe naye nga covid agenda beerawo naye namusuna agenda beerawo namusuna nga monkeypox namusuna agenda kujja nga wanjawulomu nga waddala agenda kujja waliwo oli abadde nga usiganye naye ate waliwo ekigenda okubaawo tulina okubeera nga tusaba Katonda nga tweyongera okwebika mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo asobole okutuyamba era njagala kubasaba mwena mwena abampuliriza nti nze ensonga lwaki mbabulira ebigambo bino byonna musobola obbirabanga ebyokusaagirira musobola obbirabanga ebyobufuzi seekuusaako ku byabufuzi byonna sina n'omu gwe mpagira naye nga nyina gwe nnonda kuli ku mutima gwe nyonoona akalulu kange banfiiriza eggwanga ate nga bambajetingira eggwanga limbajetingira nanti bakubala bambala ne bambuuza n'okumbuuza oba nyina amannyo gonna ne bagamba abiri gano ekiwuka kyagalya kino eryeno neryeno ako kosaakategeera anti baali baagala kumanya kale population anti awo ate kati amannyo bambuuza gaki kati why nange awo musumba waliwo ensonga eri gye twaleka mu ddiiro omulundi guli kuba tuludde okufuna ndowooza waliwo ensonga ya omwana oli gwali ogambye omwana gyali era nabagamba nabasaba nti wabeerawo omuntu yenna nga nawe oli muzadde nga wali yagadde okutapinga amafuta gano eno okubaako okuyamba omwana ono mubeeko kyemukola tumuyambe kubanga nze kasi kiyinza okubeera kikalubo nnyo ate nze nja kuteekawo omutwe wagamba mpozi baliwa omuntu oyo namulabira ddala kati nakikonfaminga nti ali mu kkomera ejjinja omusango yaguddiza eno Kampala katabe lwaki bamusibira eri anti mumakomera bakutulanspalinga bakujjawo bakutwalako ewalala kati njagala tumuyambeko bambi
asobole okuva ajja akola emirimu gya Mukama kubanga muweereza wa Katonda, Katonda amulonda namuteeka eyo nga mujjukira bulungi nti ne Pastor Kango gwe mwenyumirizamu gwe mulaba nange nali mubbirukuwe Mukama nansaasira ebibonerezo byange nembikola nembimalako ebirala Mukama nansaasira ne babinsonyiwa kwe kubeera wano. Amiina. Naffe tulina okubaako n'abantu abalala betuyambako. Yesebo kaakati nga sinaba kumaliriza nga sinaba kumaliriza nga ate tutuuse mu kaseera akamaliriza kubanga programu nyina endala gye ngenda okubeera nga nkwasaganya. Njagala kumaliriza nga ngamba abantu ku New World Order nti eno eri activated n'engeri y'okugyayo yawulako engeri y'okugiwonamu kwe kubeera ng'erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Gwe nampuliriza ng'erinnya lyo teriwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu okyali mu kasityabaga kubanga New World Order etandise era nga wenja okujja nga mbagambanga nga nyongero gye bagaziiza eyagala okusaanyawo ensi okugyawo Katonda byatonda ekola ebintu bye byakola. Wano wafaani yagireese nabagambye eyo gundi yo wano yaffe olwedde yajja dda nanti wagambye yavudde mabega wa kati kankubuleko ekintu kimu New World Order mwete mugitegeera naye abagitegeera New World Order okimanyi nti nno n'enkoko ze tuli enzungu ziri mu New World Order tulya New World Order enkoko enzungu zitya ezikulira mu mwezi gumu ku ddagala kati oyo yalyanze sikyalya nkoko tojalya nkoko nze nempomera era enkoko bambi empomera nnyo ng'ennyama enkoko ate eyo gyogambye gye baleese kati eyo bino bikoko by'omwezi ogumu eyo nze tosobola kusanga nga njirya kati gwe zoolya zifaanana ziti enkoko tosanga ku kkubo ng'azisiise dda nze sirumba za ku kkubo okimanyi nkolera wakiso ojja tuleetere ku nkoko naye musomba naffe tulyeko biriba zonderoko oba nakkiriza nga nkuleeterako amiina nabaga njagala bakasoma bambi nga bazigula ku bbeeyi ennungi kubanga ze zisapootinga bambi abaana baffe ojja n'ogigulayo enkoko emu osobola n'ogigula tutandikira ku 2.5 naye oyinza okujja nkoko kyezo zino naawe eŋŋanda olunda gwe ŋŋanda tolunda nzungu sirundako nzungu wadde n'akamu naye njagala abasobola okujja bambi muleko nga musapootinga kubanga nabagambye omulimu ogwo si gwange nze sinza gutandika waliwo yagutandika naye mu kugutandika yasalawo pasenti yonna evaako edde Rock Foundation kitegeeza nti bw'ojja ebadde ey'ebiri ekitundu n'ogigula emitwalo 10 oba osapootinga obuweereza buli amiina kati naffe kituwa amaanyi okweyongeramu aso kikole Mukama ajja kumpeera omukisa teweerabira kunkubirako ku namba yange enamba tugenda gikuteerako esimu yo nongyekwatirira era kati kweri misikolo nzisangako soko ogisome tulabe ne tubeera nga tukola ki nga nziddamu nenzikubako respectinga nnyo abantu aba bazze kubanga babaze kubeerwa ku kanisa ne ku koolo kuno abakubira abankubira ate ku WhatsApp era ye namba yenyininyini ya WhatsApp eri 0779 300 412 779 300 412 gikubeko kulwa ekitongole kya foundation yaffe eya Rock Foundation erabirira abaana oba okulwa ekkanisa oba nga olina ensongayo olina ebiroto byotategeera olina okusomoozebwa kwoyitamu wali yagadde okusabirwako jangu tusabeko ffenna jangu olambuleko ku mulimu guno eno olabe ogufaanana naye nkuta ntya nga totulaguliddemu of course ebyo benjogera byonna birimu obunabbi nkugambye oli waliwo ekintu ekyankwatako ennyo n'omuntu gwe walagulira ku mpewo omuntu oyo mbadde jala tumukoleko follow-up lwakuba nti nga obimanyi tunulako mu kamera kunansonyiwa manyi nze nferinga oba onnyonnyola kamera kamera nkumusizza mu linnya erya Yesu ye mulabi oyo njagala omwana ono tutandike omufolowinga tulabe nga tumugjayo ajje waneno yennyininyini atubuulirire omanyi ebintu ebimu wetubiwulira mu sitole oyinza okulowooza nti biriiyo naye omala olaba gwe kibaddeko bagwe nekikubeerako awo omala n'otegeera amazima so munyambeko omuntu oyo tutandike bambi mukwasaganya mbegayiridde tumugjeyo ajje atandike okuweereza Mukama mujja musangawo ku Rock naye alina ekyama nga kinyina
Muine ebyama. Tuyina ebyama. Gwogamba kyama ki ekyo kiyamba omuntu azenga business za yesiba nekimuyambako okutereera weekiri. Okay. Kati naye alina ekyama. Naye ekyange nno nze kyama siganye kyama. Naye ate nze sigana kibagamba. Gwe ekyama kyo ki? Ekyama kyange Kristo Yesu. Ate ekyo kiba kyama. Kyama. N'abalala nange si bonna bamumanyi, bonna bamuwulira naye tebamutegeera kubanga tebamutegeera. Bamuwulira naye tebamutegeera. Gomanyi lwaki neyagala nnyo ndaba njogera nkinaakina. Abawala ennaku zo tebakyagala kufumbirwa. Oli omubuuza nti owaaye kiki ko ye nze gundi wange Yesu. Otegeera nze nekute ku Yesu. Ekyo kiringa nga nze ntera okuyigiriza abasiibe wange. Tusiiba buli lwakutaano n'olwomukaaga. Naye omufumbo tasiiba nga tali mufumbo. Batya? Soko neyo lesoni y'amakyaki. Soko otuweemu. Ate njawulo ki tuweemu. Lwaki ngezaako okwogera ebigambo ebyo wentyo. Kati omuntu abantu abamu twefuula nti tuli mwoyo naye nga bitukola bya mubiri. Kati osabidde ebbanga obufumbo Mukama bukuwadde. Olw'okuba ku Believers on the Rock tusiba olwokutaano olw'omukaaga. Omutwe gwe n'ogutunuza ekyemmanga, omwami n'agutunuza ekyengulu. Ffe tukikkiriza okusiiba twenenya olw'ebibi byaffe twakola. Bwe tuba nga tukikkaanyizaako nze n'omwami wange nga ffenna tukaanyiza tusiibe bwe tutyo, n'omukyala wange tujja siiba. Naye bwe tuba nga tukikkaanyizaako tusiibe nga n'ekiro tusule. Ekyo si bwe tukikola. Ekyo emisana osiiba, ekiro n'olya. Yesu yeebazibwe. Amina. Kati ate so by the way abantu abamu awo basulidde obubonero awalala abalokole mumanyiddwa nnyo okutta obufumbo bw'abantu era nga muyitamu ebyo ebyokusiibasiiba ebyo. Anti yensonga lwaki nange ako nkayisizaawo. Notereeza awalala Mukama ayogereko eri omusajja oyo oba ye musajja wange. Awo nawo ntera nnyo okwogerawo naye Mukama ayogereko eri omusajja oyo waba ye musajja wange oba ye mukazi wange. Anti ebiseera ebisinga abalokole bamanyi okwemamaaza. Okuze bulungi otukiddwa emyaka gy'okuwasibwa n'egyokufumbirwa ofunye omusajja n'omuwanvuya n'omuzze n'omuzzeeri. Kati awo nawo ffe tulinawo okubikkulirwa okwaffe. Tusomesaawo. Olaba Bayibuli omwana w'omuntu nze nsobola okujja n'enkola obulimba naye Bayibuli tekusobola kukola bulimba. Bwe banga egamba nti no wa mukisa oyo alaba omukazi ow'okuwasa afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Kati ofunye omusajja akuwasa kitegeeza ofunye okuganja mu maaso ga Katonda ate otandise kulinnyamu nti Mukama asooka ayogera mbuuliro oba ye wange. Beeramu. Nze mbagatta bugasi sibalinza mbagatta bugasi mpeta. Ogatta n'empeta. Ogatta empeta kyeki ndi registered mu gavumenti ekyo kya Kaisaali. Nkimuwa kubanga certificate nzirina ez'okubeera nti Believers on the Rock ministries weeri church weeri eyimiridde. Ogaba certificate z'abagole oba z'abagenda ofumbirigana oba z'abafumbiriganiddwa. Ye lwaki obuuza bingi simanyi bagala tuwasa muntu. Omanyi ki? Naye nga mbagala nnyo abalabi abalungi tubasaba nti musubscribinge ku channel. Amina. Musubscribinge ne ku Rock mugendeyo mukebere muwandike Believers no muwandike Rock International Ministries Matuga. Akatalekeka musungu. Akatalekeka kengenda okusembyayo olwaleero. Njagala kwogerako kuki nze sentero yita beast emisege beast eso ebisodde ebinene ate birina obuyinza n'amaanyi nti olw'okubanga kigenda kutuukawo mangu okuva kati nzija wano nkikonfaminge nja kuba mulamu njabeera nkyaliwo nsobola okukimanya ekyo gwe weera abantu ojjaba okyaliwo ezo bisto zazijaba omwase ezimu zigenze ngenda kudda nkikonfaminge naye nga yo amaaso agasinga obunene tugateeke ku America.
tugateekeko nnyo mu America nga tugateeka ne mu Africa. Toyanza nnyo sebo okutukyalirako. Alino kansooke nzijukiza omulabi waffe omulungi nga sinakwebaza tigwe wenna ayagala okulanga naffe channel yaffe tujja kutambuliza buli nnyo obulango bwo sokola video y'obulango sokola buli kimu wano ate ku bbeeyi ntono wabula ne stories nga zineeno wamu neziri ku channel yaffe tukusaba osobola nga oziyitamu enkadde naye kenyini alina story oba olina story yonayona jo omuntu gwomanyi alina story ey'enjawulo oba etafaanaganako na ya mulala kwa tu believinga wano ku Yugi Now nti buli muntu alina story buli muntu alina ki kyayitamu kantwala omukisa guneeno tukowoole buli omu oba olina story ey'okusharingako n'ensi oba weetaaga buyambi oba weetaaga kitomanya mu bangi abatulaba oli ayinza okubeera ng'ali eyo ng'asobola ng'agamba okimanyi nti abantu bangi kati nga gweolina foundation ng'aliyo naye nga tabimanyi atandikirewa ye aziwandi abantu bangi abalina okimanyi bye batuyimirizaawo naffe bantu nga mmwe abatuyimirizaawo ku 15,000 mutwalo gwo n'abakadde waliwo n'abatu obukadde obubiri ate ng'abantu bangi abalina ebizibu bambi osobola okujja waliwo omuntu nga ayetaaga kubaako n'omuntu gwayogera naye nze kankapamalireyo obulungi akalango kano abalungi abalaba omukutu guno gwa Yugi Now mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo njagala okubasaba okuyiga tekukoma obeera ng'oli eyo gy'oli ng'olina okuyiga konna oba enamba z'essimu ziyitako okwo ez'abakulu baneeno gikubekokko oba ng'owulira olina ky'oyinza okugatta ku bantu oleke kwetuulako ate buli gy'okoma okwetuulako gyokoma n'okufiirwa omukisa gwo ate gyokoma okuyimusa ekyo Katonda kyeyakuwa ekikoma okulabika jangu ku Yugi Now tulange ffenna abalina amasomero abalina ebifo ebyenjawulo nga gujaisi tuyagala kiyisa kalango ebivulu bibyo byayise olangira mu puroguramu yange abalokole anti n'abalokole bakola ebivulu kale mujje ku channel kuno mulange business zammwe oba ebintu byammwe tusobole okwongera okulakulanya eggwanga lyaffe omanyi kati nze wemba nga nyina ebintu byenjagala nange njagala kubaako na nkyusaamu system gye ngikyusaamu wemba ebintu ebimu mbigulya wano ku ssimu digital sikyagala nnyo bintu byakwekooya naffe tusobola okikola ffenna nolanga naffe aba Yugi Now netusobola okubeera nga services tuzifuna mu bwangu obw'ekitalo ddala. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Toyanza nnyo tweyanzeege ate tusinkana omulundi omulala nsigadde nze Stone M mbaagala nnyo abalabi baffe bonna mwenna gye musinziira okubanga mutulaba. Amiina. Waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.